akatambi kano mwakalabako nga omwana w'omuwarabu agezaako okutumita Kadaama akambe. Kyemmanyi abasinga mwagirabako. Naye leka nziremu njogere ku vidiyo eno. Omwana gw'olaba ng'omuto asobola okukuggya mu bulamu bw'ensi. Kadaama oteekeddwa okuba nga omanyi engeri ki gy'osobola okweprotectingamu oba okwedifendingamu. Omwana tayinza kukwata kambe bw'ati n'akakugezaamu ojja ng'oyimiridde olinga kitereke. Oyimiridde bw'oti oyo omwana emyaka egyo ng'oyimiridde otunula bw'oti. Waliwo n'omulala ali mu bize mu kukwata vidiyo. Simanyi ani yakwata vidiyo eno naye gw'ate akalaba ngenda kakuzanyirako awo naawe yakalabira ngenda kukazannya awo ojja kukalaba. Simanyi ani yakwata vidiyo eno, oba yali maama wa mwana oba yali Kadaama omulala, simanyi. Omwana asobola okukutumita akambe mu bintu eby'okusaaga. Omwana asobola okukutta mu bintu eby'okusaaga. Omwana omuto obwongo bwe ye kye bumugamba kyakola. Kati gwe nkuba kyeyo oli muntu mukulu omanyi ekyokukola era omanyi ki ekiyinza okuvaamu. Olaba bo bennyini betta. Bennyini betta. Omwana natta mwana munne mu bintu eby'okusaaga. Kati Kadaama ayimiridde. Making sure nti at least akaana ako ofuna engeri gy'okabunzirizaamu omulundi gumu wevvu n'okakwata omukono okukutta akambe n'okaggyako akambe. Naye ayimiridde ati. Ojja kuba okyalobebwa oti oli mu kwekoza ng'oyo omuwala bwe yali yeekoza. Omwana agenda kufunga ekyambe mu lubuto. So bannange, Kadaama lekerawo okutiikirira omwana w'omuwarabu. Omwana w'omuwarabu bw'akola ekintu kyonna nga olaba kiri risiki nga kiyinza okuggya mu bulamu bw'ensi. Mukwano oba kumuwa luyiru muwe ebisigadde munaaliraba. Oba kukakubalula kaboggolere. Akaana ako ojja kaboggolera ate butyo olukkuba olweweewa n'okaboggolera kayinza n'otolantuka ne kagwe. Omwana bw'akola ekintu ky'ekisiru just not omuwarabu oba maama we tagenda kumugambako nze nkubuulira batono nnyo abagundula abaana n'amuyisaamu emiggo. Nze mukama nge yali agundula abaana eyo yabagundulanga nga tokola ekintu kya nonsense n'atakuwa mikozo. Era kyova olaba nti yakuza abaana be nga bawa omukozi respect. Nze omwana w'omuwarabu teyambogolirako eyali akigezaako nga nkyali mupya. Yakigezaako okumbogolera mu baideni yali wa myaka gyali oba myaka 8 weewati. Kumbogolera mugololere kanzu ye. Nakyusa bukyusa face kubanga nyina yaliwo. Nenkyusa face. Nze simanyi ku pretendinga n'okola ekintu ekikyamu n'ensigala nga mwenya. Era ekintu ekinyigiriza ekikansanyusiza nkulagira nti kino tekikoze eki. Ekinsanyusiza nze simanyi pretendinga naddala ku bintu by'okwagala okuninnyirira. Nakyusizawo face. Maama we n'akiraba nga nkyusiza face waya ne zivaako sikuba. Saamuboggolerako naye nga nkyusa face. Maama we n'akiraba. Yamusikirawo omukono n'amuzza ebbali. Omwana gwe muligo ogwakoma teyakiddamu. Era njijukira bulungi nti olunaku olwo nga kyabaddewo nga leero naye enkeera omwana yampitanga nga mayigo balizaako maama. Yampita like nga alina kyayagala oba okungamba oba kyayagala nga ninamuntu amukomya mangu nga bamukomya bamanyi nti waya zaavuddeko nkyali mutabo. So omwana teyakiddamu. Naye omwana asobola okukutta. Omwana asobola okuwa obutwa. Kadaama baamuwa obutwa naye ng'omwana w'ewaka yali amuwadde obutwa. Omwana w'ewaka ate nga yali mukulu nga si muto sayizi eno. Kati omwana omukulu myaka 13-14
bw'aba asobola okuwa Kadaama obutwa kati ono olowooza tasobola kufunika kyambe gyenya eyo sayisi Kadaama oteekeddwa okubeera ttaafu n'obulamu bwo ne waba mukama wo ng'olaba azannyira ku bulamu bwo mukwano oteekeddwa okuba ttaafu. Your life is particularly bw'onoozannyisa obulamu bwo bagenda kutta tumanyiidde ati kasooka enkuzannyira akatambi ako otokolayo ebiri mu katambi Karim! Karim! You don't want to play with me. Come see. Ndowooza omulaba omwana agezaako okuba amugezaamu ekyambe alya walinga ddole eyo agiragugiza ati abutaabutana omwana omuwala bw'agenda kukutta omulambo gwe bagukwate bagutwale mu firiigi oba mu ddwaliro baguteeke mu firiigi bagambe wafudde bibyo yabeeko ssente zaawaayo yeggyeko omusango oba okukwata bakusuule mu kasasiro so kati mukwano bw'oba ogenda okukola tokkiriza kamanyiiro ka mwana Kadaama baali bamuwadde obutone mu bwana ewaka yabya bumuwadde omukyala oba boosi w'omukyala yalyoke nga talina buzibu bwonna yafunamu obutakkaanya katono n'omwana omuwala n'awa munne obuto mmange awo baitani nali nina Saudi banterako message ng'omwana aterako message she was like my sister omanyi nti wali wafuna mukwano gwo ne mufuuka nga basisters mumanyi n'amaaso gange twali tubaddeko fenna mu kifo ekimu omwaka ogutali gumu naterako message ngamba olubuto lunyuma olubuto lweda lunyuma nga njogera ne boosi we n'omwana nga madabika nabidde bitwa nga twogera ne boosi ng'akwata omwana amutwala mu ddwaliro bwe bamala okutuusa omwana mu ddwaliro bamukeera omuwalabu newana bategedde nti ku baana be ab'ewaka oba ku muntu w'ewaka yakikoze mukwano gwe Kadaama tolina bwogerero bagenda kusiba akatambala ku maaso bakebera omwana nga bamusanga yalidde obutwa ndowooza boosi ne bakimugamba kati boosi n'alimbalimba Kadaama musimaidi boosi yamugamba bakusanzeemu ki naye abadokita yatebera omwana oyo agamba omwana mu luzungu n'amugamba be careful with your life babadde bakuwadde butwa olidde obutwa yamugamba walidde obutwa naye boosi omwana yamugamba birala dokita yategeeza omwana ekituufu omwana n'agamba amazima gali nti omukyala talina buzibu bwonna naye obuzibu mbubaddeko na mwana we wako omuwala era nti oyo yampadde obutwa omwana agenda kutta nga ne baboosi bo tebamanyi nti kituufu omwana yakikoze ajja kutta ate kati ng'ono owaakamba owatikya kutena omwana ayinza okukwata ekiggo mu nnyumba mubeeramu emmundu omwana ayinza okukwata emmundu n'agikuba bayimiseke nge baddemu amasasu ng'alinga agezisanakuwemu nze kikwatagana n'obulamu bwange nali mukambwe ennyo nze nalina gundi emu nti nze natambula ndi mulamu nkomawo ndi mulamu nga sindi wano kati nga saagala muntu azannyira ku bulamu bwange Kadaama mwereereremu oli ali wali ono kenyini yali akwata kamera yali asobola okuva akaana akana emabega n'agabaka ati omukono naye ali ku kamera akutte kamera basobola okuttirawo okutta munno nga oli ku kamera ulibazaye kati kontenti yagenda wala okimanyi nti newabeera Uganda wano olaba omuntu ali kukuba nsa ekifo ky'okufuna obuyambi mangu bali ku kamera bakwata kontenti so
bannange mubeere nga mwefaako nnyo. Omuwala bwe waba ng'akutwala mu nnyumba y'okukola omanyi kye bakola, omanyi baki bakutwala ku medico ku gisisi ne bakebera wenna wenna ne bakuteeka mu zesire ne bakuggyako omusaayi ne bakutagandula bakebedde amannyo mu kamwa. Bannange baagala muntu nga mulamu nga toliiko kirwadde kyonna. Kati naawe nga bwe wagenda ng'oli mulamu nga tolina kirwadde kyonna neeke nga kuwa nti ovaayo ng'oli mulamu ng'omubiri gwe tegufunyeeko damage. Abaana badde amaaso gaalwala, abaana badde emikono bagitemyeko, abaana badde engalo tekuli, abaana badde balemadde. Abaana badde emigongo gikupise, kadamu ekikupitisa ekintu ekinene ekyo tasobola kulwokuba nga bagambye ekitule kiki. Bw'ogezaako kiyiringula ne kigaana, kireke. Waba gyalowooza nti weekoza gyakisitule. Omanyi mulimu engeri gyosobola okugaana okukola ekintu nga toyombye na muwalabu. Nga toyombye na muwalabu. Nze olwa ngamba ng'ositula ekintu ekinene bayiza weewe. Twali mu kikomera nga tuli bangi. Kozi zaalimu kalina empya zaali 2 nga mulimu kalina enkadde 2. Kati zino kalina empya nga balinamu za apaatimenti. Abaana abalenzi bonna baabawa kuli za apaatimenti bawasiza okwo. Kati walimu abakozi olumusinga ekitono ennyo nga tuyinza obeera 6 ku 7 nga buli omu akola mu apaatimenti. Kati we baleetanga ebyo ebintu oluusi nga bayitanze n'omukozi omulala oba ne mubeera nga 3. Wanudde twale batusitula nga kizitowa. Omulenzi w'ewaka n'ajja n'atusitulirako. Kati aba asitula maama we amugamba shwayi omugongo tegumenyeka. Wene ngamba ife abawala ffe tutalina nakusitula bintu bino bijira emirimu gy'abalenzi. Naye ye omwana owuwe amutiitira amugamba mpolampola era atuuka n'amugamba abeereko gasitula. Omwana n'alemerako ne tusitula ffenna. Nange kye nakola nga ngamba omuwala baali bamuyita Halima yali munakenya nga mugamba tusitule mpolampola nga mugatte tomalirako nnyo maama. Ne tukibamenyesa kuba naye yasitula mutabani we n'asitula nensitula Halima omunakenya n'asitula akwaliko n'omulala yali mulamu we omuwala. Nze nga nsitula bweki nga ninga akoteko obukwasi naye nga ndaga nsitudde. Bwe tuba tumenyeka tumenyekere naye bw'oyagala tusitule ate omwana oba oli omutiitirira mu mugongo tegumenyeka ffe tetuli bantu. Kadamu omuwala bw'olina kubala wano ekyakutwalayo si kukola era olina okukola naye tekitegeeza nti oba olina okukola olina okugumira buli kimu nga extent nti otuuka n'okuluzinga ebitundu ebimu eby'omubiri gwo kubanga wagenda kukola. Mwebalirire waliwo engeri gyosobola okugaanamu okukola ekintu omuwala bwe kyakugambye ng'ate temuyombye nga temuboggoledde nga tokoze eki. Simanyi kuba nze mukwano wemba nasazeewo mba nsazeewo. Kyenso naye nga abalungi njagala mukomewo nga muli balamu. Mukomewo nga muli balamu. Kale Mukama abankuumirenye baddiya bange atakumira mpeera mwebale kwekuumirako ate tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Neeraba.